Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omukulembeza bikono atete mugende mutu ne muntu opandira wadde ekikiro abaana bazungu naddala solokkirirawo nomenya ekitambo ekikatono gena ng'olyalyako Olunaku lw'eggulo abawagizi b'omupiira olwavudde Namboole bawerekedde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu paka mu maka ge e Magere. Eyo ne gye yatuukse n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abagamba abanywanyi sirina kye mbategekedde kyakulya wabula nina essamba lyange ery'ebikajjo kumpi yiika nnamba. Abaana ba boda n'abawagizi bagenze mu maaso n'okubeera nga bagisaanyaho nga basanyufu bitya olw'omukulembeze okubeera nga oboolyawo abawadde ekyokudda eri omumwa. Kale era omukulembeze omulungi ng'oyo oboolyawo atebesangika naye ate era bw'oba omusanze kiba kisa kya Katonda. Kakati nno abantu bangi abagenze mu maaso n'okwekalakasa nga obutambi bugenze mu maaso n'okubeera nga buvaayo nkyalunaku olwaleero era nga njagala nkuwe obutambi buno ne some of the moments ezabadde eza tabu ennyo ku kisaawe eky'Ennamboole kyokka ate nga waliwo konnekano akatiisaamu wabula nkusaba okalabe ate tusobole okuba nga tweyongerayo. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza mu ngeri y'emu gwe yakatulaba oba yakatwegatako nga gwe mulundi gwe ogusoose nkusaba soko subscribing onyige kadaawo kajje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna zetugenda mu maaso n'okubeera nga ate oba olyawo tuteekayo. Kankuwa akatambi kano olabe abaana bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bayisa speaker Anita Moon nga bagamba nti ow'ekizigo va ku mmwanyi yaffe. Ezimu ku moments ezakutte ku mitima gya bannayuganda be basirikale abadde bakuuma ku kisaawe ogenda mu maaso n'okubeera nga basikambula His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe bamubuuza nti nno oba kaadiyo eri luddawa eyakuyise sinakindi tuwe tiketi ye. Kyokka nga musajja mukulu ono yagenze dda mu maaso n'okubeera ng'ateekayo invitation card emuyita ng'omukungu owa VVIP nga bw'ogiraba awo ku screen yo. Era byabaddewo bye bino nno mu katambi kano nga basecurity ye beezooba n'abasecurity yabadde ku kisaawe. Mu katambi ako k'enkulaze abasirikale ba UPDF balabikako ng'akutte omugoba nte ng'aswanyula abantu ababadde bagoberera Kyagulanyi Ssentamu nga kwe kuli n'abo abasecurity ye. Kakati nno bagenze mu maaso n'okubeera nga beezooba era munnange okutuusa ate oboolyawo we bapondoosa ne bagamba owaye katuleke omusajja ayitewo. Kakati nno waliwo ate bineeno ebitalinda byenjagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa agwo omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera omubaka Namboole ate nno bamusitukiddeko bamuyisizaamu eggaali. Kambikuwe nabyo obirabe. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mulabye ekibadde Namboole, mwe mulabye bantu bajaganya, mulabye bantu beeyagala, mulabye mupiira gusambibwa,
naye ate nze ndabye ekirala ekyo ekintu kigenda luma Museveni mpaka kufa ekyo nkikubuulira ekintu Museveni kyakoleredde emyaka 4 okukiraba nga bwekiri ate nga kyamaanyi nnyo mu kisaawo omwo temubaddemu baganda bokka tebakulye binusu mubaddemu n'abanalwanda nga bali happy mubaddemu n'abanyankole nga bali happy mubaddemu n'abatoolo nga bali happy mubaddemu n'abasoga nga bali happy mubaddemu abantu ab'amawanga ag'enjawulo nga bali happy olowooza lwaki kubanga Buganda eyina kye bayita assimilation policy ne bw'oba oyina empisa embi otuuka akaseera n'ogaa nti naye nedda yes nze ntunuulira abaana abawala abagendako mu Amerika amalayo myaka 3 bano bannayuganda abagerinnye ne bagenda mu Amerika bayina kye beewulira ekyenjawulo ekisinga ku bali e Bungereza ne Canada nawa Amerika eyina kye bayita assimilation policy otuukayo n'oyagala kubanga eri assimilation policy eriwo ku lwa bulungi bwa buntu yensonga lwaki kyakivingibwa ojja kusanga Amerika ng'eyina San Diego ago mannya gabita waliyo abasipaana segedde waliyo abalatini nga bali proud okubeera Abamerika kankakuddiremu ojja sanga abasipaana ojja sanga abalatini ojja sanga abachina nga balina kye bayita ne China town mu Amerika naye nga bali proud okubeera Abamerika nga ne China ne we bayerumba Amerika abachina abo babeera na Amerika ne balwanisa China lwaki nti Amerika eyina kye bayita assimilation program Museveni ayagala bw'oyogera ku Baganda ofujje bw'oba oyogera ku Baganda bankwe bw'oba oyogera ku Baganda babbi bw'oba oyogera tayagala tukwatagane yensonga lwaki ebigendererwa bye biganye okwakivinga biriwo ku lwa bubi nkubuulira biriwo ku lwa bubi nti omugenzi Seeka Anasi Kalisa yagamba nti abasajja abo bayina pulogulaamu yaabo ba assimilation policy yaabwe tuuka mu ggwanga lyabwe oli wa ggwanga ddala tuuma amannya gaabwe yingira ebika byabwe tebakuyinaako ki omugenzi Seeka Anasi Kalisa ekyo bye byamuttisa tebakuyinaako buzibu Abaganda bagamba nti akola obulungi asiimwa wabula Sheikh Kiti nga sinnabakwera nga nkwate kutuusa ku kirabo kyaguddeko wabula nzikiriza nsooka ate nkuwa akatambi kano nga yeebuuza nti bannaffe abawamba abantu n'abakola ebikolwa nga bino ebyekko muli bikomya ddi era mmwe abakola ebikolwa nga bino eno musasulwa ki mutubuulire lumu biki omuntu byatalina kukola na kwenyigiramu oba oliawo tuwona okubeera nga tuwambibwa mu mbeera bwetyo mutulambikire ebikolwa nga omuntu bwabikola awambwa buwambwa nasirikirwa nga tamanyiddwa gyali okumala ekiseera nakyo mukitubuulire kituyambeko ffe okubyewala otherwise nkakasa bulungi nnyo bwe mutatubuulire naffe wekanga tugudde mu nsobi mutubuulire nti ono ye tatwalwa mu kkooti asooka n'atwalwa emyezi ng'ena ng'atulugunyizibwa olwa bino byakola kituyambeko ffe okubyewala otherwise Sekatoha Kakanda ali luddawa era lwaki famire ye wangala temanyi gyali kati bonga abafamire ye bakoze eki tulina okutya abantu bangi abazze batambulira mu layini eyo abawambiddwa ne bataddamu kutegerekeka nga bamu bali mu layini yabyabufuzi ng'eggwanga lino erituuka nga kikkirizibwa okuwagira omuntu yenna gwe wasazewo okuwagira misana tukwata omuntu n'awambwa kibalama n'ataddamu kulabikako abamu ku abo bannaddiini kwoteeka abakulembeze b'amaddiini abavuddeyo genda mu maaso n'okubeera nga bayimusa eddoboozi lyabwe ku ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda oba oliawo ebitagenda bulungi n'ebigenda obulungi ye musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Sheikh Kiti kakati nno olunaku lw'enjogererako olwaleero essaawa yonna bamugonnomulako ekirabo eky'emmotoka empya kapyata era omukyala amanyikiddwa nga Sylvia Autoparts olunaku olw'eggulo yagenze mu maaso n'okubeera nga agiteeka ku mmeeri emmotoka eno okuba nga yeesogga eggwanga lyattu Uganda ng'amwebaza emirimu gy'agenda mu maaso n'okubeera ng'akola egy'okubuulira ekigambo ky'omutonzi oba Allah ne kwoteeka n'okubeera ng'ayimusa eddoboozi lye eri abo abagenda mu maaso n'okubeera nga banyigirizibwa Sekaki kyamaze okuyingira kontekina bannanga alika mutulina mutonzi waffe lwakiaseeyo eggaali yaffe yeeyo kaakati banaye abagenda kunyamba mu lusolo mwe mulu
n'ogamba nti omusolo sirikyanze ngumaze nga nzijaawo nga tikitoko kukulozinga mba nkimaze naye nga bwetyo bwenkoze baganda bange mwebale kunkwatirako mwebale mwenna Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda kw'oteeka Obuganda bwonna nga balwanirira okuzza Buganda ku ntikko okusinziira ku Muzeeyi Magala agamba nti waliwo ate abo abakozi b'emmengo nga bo basinga kubeera nga balwanirira okubeera nga Buganda bagezza ku ttaka. Ebigambo bino eno bigenda butereevu eri musajja mukulu amanyikiddwa nga Simon Kawalaata ng'era agamba nti ye musajja akyasinza okyaza abantu abamuvoola ate era nga bavoola n'Obuganda kyokka ng'agamba mbunti ye alwanirira Obuganda kubanga abukolera. Nze natunuulira omuntu gwe bayita Simon Kawalaata ng'akyazizza omuntu anvuma ng'ekinvumya lwa Mmengo. Naye nga Simon Kawalaata ne kamera z'alina yazijja Mmengo ku musaala gwawa gw'Emmengo. Teyavaayo kwogera ku Mmengo nti erina ekizibu bagivuma. Naye bwe yafuna anvuma olw'okwogera ku Mmengo nga ndigifeninga yayanguwa olw'okuba anoonya kontenti. Ntegeerekeka nti Mmengo eddirira dda nze saagala mulimu Mmengo nze kankyogere mu bwatu sooka saasoma naye Mmengo erabira ddala omuntu nti ono ye tajaagalangako neemuleka ku mulimu eba emwagaza ki neereka abaayo abaasoma mu nkoba za Mbogo ogiraba erina abaana abayivu nga n'okusoma baasoma ate enkoba za Mbogo libadde eddundiro ly'abaana ng'oggyeko beemuddi bonna abali Mmengo bankoba za Mbogo obuva ku Oweekitiibwa Katikkiro bonna abasigadde beemuddi ate bwe twayitanga mu nkoba za Mbogo ng'okulaba kusomesa kimu kwagala bwa Kabaka kati ffe ne mu nkoba za Mbogo tetwayitayo ne Buganda tujagala ng'abantu ne Mmengo erina abantu beewaniridde nga naye era ebasika busisi lwaki ebeera nabo anti kyenkugambye kiri nti kubalansinga bwekyandibalansinga nga gavumenti oba abalala bannaffe be twagala obalansinga nabo tebabalansinga naffe kitegeeza tutuuse singa Abaganda bwe bagamba atakulekera naawe tomulekera. Mathias Mpuga Nsamba agudde ku Muwanga Kivumbi n'amutegeeza ng'ekyamwogeza ne Pulezidenti Museveni bw'alina okugenda mu maaso n'okubeera ng'asooka kubeera ng'abeebuuzaako bonna, naye n'atajjukira nti bwe yali atwala ebitaano bya bannayuganda oboolyawo teyasooka kubeera nga yeebuuza ku Paalamenti nnamba sinakindi okubeera nga yeebuuza ku caucus. Okuva ku bigambo bya Muwanga byeyogera ng'agamba nti teriiyo mubaka asaana kubeera nga ayogera ku nsonga zino okujjako ye akulembera akakiiko ka Buganda caucus wali eri mu Paalamenti. Kakati Mathias Mpuga Nsamba olunaku lwajju bwe yabukeereza enkokola ku CBS ey'obujjajja ebigambo bye yagenze mu maaso n'okubeera ng'afubutuka bye bino. Ngenda kuba nga mbikuwa ate teweerabira nkuwe n'ebya Honorable Betty Namboole bakireke ng'alina ensonga zattaanya. Essimu gye yaliko n'ejjeno Museveni singa yalinze n'andimugambye nti sina byenjogera naawe naye jangu obeere mu lukiiko naye bannange kubanga muwona Muwanga nga gw'omu kikyosaawo n'ejjeno Museveni fye takuwadde kyalina okukola kumugamba nti sina kyenteesa naawe naye nze ndi okulwa bannange bw'oba oyagala kwogera ku nsonga eno tusinkane nga bonna bakola ki bwe bali eyandibadde siteepu nnene okumugamba nti nze twali ewalina kyabuntu kyetunoonya tuli ku nsonga ya ggwanga n'olwekyo nze ndowooza nti byonna bye baayogera byesaawulira byesaamanya yandibadde amugamba kintu kimu nti siina kyenteesa naawe ku ssaawa eno okuggyako bw'oba oyina kyoyagala okuteesa nze ndi ddoboozi ly'abalala y'ensonga lwaki Katikkiro wa Buganda eddoboozi lye ku nsonga y'emmwanyi kkulu y'ensonga lwaki kokasi ya Buganda mu Paalamenti ng'eyogera ku nsonga eno terina jjogerako mu mbeera ya kiwuggwe erina jjogerako mu bumanyi ne mu kuwa obukulembeze singa Muganda we yadde agamba siwuli abyogerako nze kaze nyina okubyogerako. Ensonga za Hajati Zura ne Haji Ali Mwizera nga zikyatabula bannayuganda ate ekyokuleeta obujulizi bw'ekigoye ekyakozesebwa ng'omwana baakamala okubeera nga bamukabasanya oba tugambe enkuume mu lulimi Oluganda eyitabudde bangi ne muva Bulaaya awangaalira mu ggwanga erimanyikiddwa nga eri America amanyikiddwa nga Ronald oba Ronnie agenze mu maaso n'okubeera ng'agikubamu ebituli n'agamba
ate bakulu mutuleke mu kuluno abasajja naffe tuvuddeyo twerwanirire ate leero mutusanze tutunula tukoyo okubeera nga mututulugunya. Simanya obujulizi bwe buli obulumika kagoye ke bakozesa bwekali. Ina ebibuuzo nga bisatu. Ekisooka, omwana gwe bagenza okukwata obukwasi ate ategeka atya akagoye. Ekyokubiri, omwana w'emyaka 14 akagoye ako yakamanyirawo nti kalina okukozesebwa. Ekyokusatu, pulaani eno singa yaba yali mpange nga yaddako. Nze mbadde nsabayo ekintu eki abagenda okukabira akagoye ako batuyambeyo ekirala kimu. Akagoye ke bagenda okukebera kennyini Najjati yennyini bamuggyeko sampo kubanga kisoboka okubanga Najjati akagoye bakakozesaako n'omwami we kati ng'agenda kagamba omwana kayise munda wano tukaweeyo. Amazima matuufu kijja kujja nga DNA yombi kweri naye ne Najjati nayo bagikebere. Ziyinza okubaako 3 nga Najjati yakakozesako ku mwami we n'agamba omwana kayise wali tukaweeyo tulumiko omuntu kati abagenda okugira obujulizi mulaba mutya ku bujulizi bwonna obuleetebwa Najjati nagibwako sampo. Leero musanze tulaba nze ndowooza n'okulowooza oba Haji yamulema bulemi kutuga butuzinga akalubansingo kati nga agambye bugambi waayi kanjiye pulaani B tukuba ebirayiro wano mu bulungi ne mu bubi Najjati ng'okalubye. Social media yonna evuddeyo netokkakkanya mukono mu bubi ng'okalubidde ku taata w'abaana bo abadde alabirira abaana. Siganye Haji asobola okuba nga yakwata omwana kisoboka ne mu bubi ne bulungi obubi bwe buliwo bwe baba bategeeza kakati abakuba ebirayira babadde tebannabikuba mugenda tuleetera okutya. Abantu abawerako babadde bavaayo nga bagamba nti ababaka okugenda mu maaso n'okubeera nga beesiba ku nsonga y'emmwanyi bakigendereddemu kubeera nga munnange batunuulira akalulu oba ne kampeyini eziyindayinda mu mwaka gwa 2025 nga bano nno bagamba nti abantu bano bagenze mu maaso n'okwesiba ku mmwanyi nga baagala ekintu kimu kyokka kwe kubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga balowoozesa bannansi nti bakola nnyo. Omubaka Betty Namboole bakireke waneeno nno wakamulidde ku ddoboozi n'agamba nti mutulekeemu ensonga eruma bannayuganda ffenna ebeetukwatako kubanga twakulira ku mmwanyi ate era tuli balimi ba mmwanyi. Waliwo ne campaign empya gyempulidde egenda egamba abantu nti ffe bannabyabufuzi tubuliddwa tulabye campaign zijja ne tutandika okweyogeza ku mmwanyi tufune obuki obululu. Era nze saagala nnyo kwegaana ekintu bwembanga bwenkyogerako nfuna obululu kitegeeza kiba kirungi kituufu. Ekyo baagala batukwasa ensonyi tulekeraawo okwogera ku bintu bino. Olidde baagala kuba oyagala oba toyagala lino etteeka liri mu palamenti kukola kituufu. Akalulu akasoose twabadde tukuba ku lipoota kakati tugenda ku ddaala eryokubiri okukyusa etteeka. Kawaayiro kaki kawaayiro awo we wali omulimu gwennyini kubanga kati etteeka tetulinalikwatako. Twayisiza lipoota yabadde egamba bannange etteeka tulikwateko oba tetulikwatako. Ekyo kikulu bakulu bannaffe ne batuwangula ne bagamba tulikwateko. Kakati tugenda wali wennyini mwe muli akawaayiro akagamba singa tukayisa nti okuva olwaleero UCDA eri abolished. Ne singa tugenda kwogwa omutendero ogwokubiri abaka ba parliament ne bakuba ne bagamba nti wadde etteeka tulikutteko ne kana akawaayiro kano namba 4 tukagaanye era tusigala tuzzeeyo ku kiri. Kyova olaba newankubadde mwami Museveni yalina ababaka be ng'abamanyi nti bamulondedde jjo azzeemu abayise abanywerezaawo nti mwami Museveni yategeeza dde eggwanga nti ye penalty. Era bino byakola bye yakolera ddala olunaku bwe bayisa ssente zigende ku ddwaliro ly'e Lubowa nga bw'olaba bakola kati naluli bwe baakola bwe batyo nti ayita ababaka bano n'abagamba kino ekintu kyange mugende mukimpisize kati abayise
abatutte eyo era ndooza bajja kukomawo nze nga bwe mbamanyi saagala kulowooza bagenze beewera mbu kuluno tujja komawo bassebo ne bannyabo tugenda Ghana bwe batyo. Omubaka Betty Namboole bakireke bw'ati ategeeza nti etteeka linene ery'emmwanyi ligenderedde mu kubeera nga linyigiriza buli mulimi era nga ababaka ba NRM okubeera nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bayise ekisozi kugenda mu maaso n'okubeera nga abapoloota n'okubeera nga baliisa engeri ey'okukkiriza okubeera nga bayisa etteeka lino oba kye tugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga tugamba ekyokubeera nga ba imaginga oba okugatta awamu UCDA okuteeka okubeera nga bagigatta ku Ministry of Agriculture gye beekolera emirimu gyayo era nga anagamba nti abantu ab'enjawulo beesunze nnyo emmwanyi y'okulira epinati gwe bayagaledde okubeera nga bagiwa kakati nno Womalu Kisekka waneeno wabakidde Namboole namugamba nti mpozi wagambye otya Madamu Teacher. Honorable Namboole anzizeemu era nnenyeza nti lwaki nnumba babaka ba opposition sirumba BNRM ndi mu kubatabulatabula era n'abuuza nkolera ani era n'agamba ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi ebirala tebeetaaga kumanya bino bye bigambo bye. Ffe tulina olutalo lwa mmwanyi omuntu yenna aleeta oba olutalo olulala olutujja ku kyemmwanyi obumu buno bwe tuzimbye ku mmwanyi oyagala oleetewo ate olutalo olulala oba tokyali munnaffe. Nze munnange nze siri munnammwe Honorable Namboole okyogedde bulungi era sibeerangako munnammwe gwaliwo okubuulira bannayuganda nti ensonga enkulu ssaawa zino ya mmwanyi okusinga okuggyako Museveni sibeerangako munnammwe era siriba okitegedde siriba gwe ng'oliawo ogamba nti anti ensonga enkulu eriwo yakutereeza mmwanyi senga Museveni ayimirira n'agamba nti kati mmwe mulekerawo okukozesa amannya g'ebika nga tteeka mulekerawo gateeka ku national ID ng'era mugamba ensonga enkulu yakulwanirira kutereeza amannya g'abika kuteeka amannya g'abika ku national ID senga Museveni ayimirira n'aga temuddamu kuyita ntebe awo nze mpitawo nzekka ng'era muyimirira mugamba tulwane ensonga eriwo enkulu yakulwanirira ntebe okwata otya obukwata ensowera naye nga Kazambi ali awo oganye mmujjawo n'olaga nti oleesa obukwata ensowera obutaddewo naye nga Kazambi ye ali awo tomunyeze olaba kikola wano tewaliwo kuwuddiisa wano kyova olaba nkugamba nze siri munnammwe Museveni yateeka mmwe opposition n'agiteeka wali eri ng'erina kulwanyisa nakubuzaabuza bannayuganda basobola kukola ki kunyiiga okubaako ne kye bakolawo kubanga Museveni tatya mmwe atya bannayuganda ekyo kye twagala tugambe bannayuganda bannammwe lwaki mubalimba bino bigambo byo era nze bannange ndaba wano n'abantu abalala nkolaba omuntu akusaawo eno asitula olutalo ku Namboole asitula olutalo ku Muwanga Kivumbi asitula buli mubaka wa palamenti amuwalalira buli kakati n'obuuza naye ddala ono akyali ku kigendererwa eri y'ababaka ba palamenti nga 14 NRM tobanyeze nenga gwe bana ababugo yakunyiza eyayogedde akunyiza n'atayogedde akunyiza tukubuuza kikikyo atayogedde anyiiza kubanga alina okubaako ne byagamba abantu n'eyayogedde asobola okunyiiza senga aba agamba abantu ebikyamu okubagamba ebigambo by'atalina kubagamba kyekinyiiza. Joel Ssenyonyi nali mugambyeko wali ompuliddeko nga njogera ku Joel Ssenyonyi Lutamaguzi taliiyo namwogeddeko Honorable Zaake taliiyo namwogeddeko lwaki njogera ku ggwe jangu ompuluvinga erongo oleete ensonga zo kwe nayimiridde kubanga nakwata bigambo byo kwe nasinziira okugamba bannayuganda nti okusinziira ku bigambo bino Honorable Namboole otegeeza ki osegedde oli mubaka wange emukono ekyo kyekisooka ekyokubiri oli ku ssente ya muyu wa musolo gwange ekyo nakyo kyakubiri okategedde kati nvunaanyizibwa ku kukugambako muganda wange ebigambo byobwe bityo bwe biri nze ddeni okutuusizzaako enteekateeka zino nzikiriza nkusiibulire waneeno mwana wa taata
ate oba oliawo tusinkane mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.